njagala muwulirize bulungi. Njagala mutaagingire omukyala gwe bayita Mrs. Justine Katantazi. Justine Katantazi ye mukyala gwe najja ne mbagamba eyali mu lukwe olw'okutta omukulu Lawrence Kakooza. Justine Katantazi munoonyerezaako era njagala mbawa amawulire. Justine Katantazi mukyala gwe eyali mu lukwe lw'okutta Lawrence Kakooza. Njagala otule ku vidiyo kubanga mugenda kutya ensi. Justine Katantazi omukyala omunyamulenge, njagala otule ku vidiyo. Justine Katantazi ensi etegeere nga sinnagenda ku mawulire malala. Justine Katantazi nkulamusizaako maama wonna wooli awo mu UK, nekwebaza obuvumu bw'oyolesezza nga wakamala okutta bbaawo, naye njagala kubuulira bino by'oli mu kupanga. Justine Katantazi eyatta bbaawe Lawrence Kakooza. Bannayuganda muyinza okwebuuza miransanafu Justine ono Katantazi lwaki mulemeddeko nnyo era lwaki amawulire ngafuna. Twagala okuwa obwenkanya wano mu ggwanga Uganda. Bano abakyala bwe bati abanyamulenge abaweebwa ddiiru okutta abaana bannambi okubamalawo, tugenda kufaafaagana nabo. Ntandise ntya. Mukyala Justine Katantazi lwaki erinnya ye Katantazi? Omukyala ono yaddayo mu UK nga bwe nabagamba, era bwe yatuuka mu UK okulaba nga ebyobugagga eby'omugenzi Lawrence Kakooza abyeddiza. Wabula omukyala ono aba ali mu UK n'awulira amawulire ge baamutuusizzaako nti omuzimu ogw'omugenzi Kakooza Lawrence gwakomyewo ne gukuba omu ku baffamire. Bo bwe baali nga baakamala okutta Lawrence Kakooza baakola emikolo egy'enjawulo, era nga Mama Fiina y'omu ku abo bwe baawa ensimbi ne bagenda ne bakola emikolo. Era omulambo gw'omugenzi Kakooza waliwo ekifo mwe baaguyisa mu bitundu eby'e Nakasongola ne bagukolako emikolo okulaba nga beebuzaabuza. Ne bajjajjaffe abaatusooka ne Lubaale embeera nabo tebaatutte. Omuzimu ogwakubye omu ku baffamire eya Kakooza bye bino ebigambo bye gwayogedde. Era nja Justine Katantazi obeere ku vidiyo. Watta Lawrence Kakooza olw'ebigendererwa byo n'omumalawo. Omusajja yakuteekamu embaga matiribona, igwe n'osasula amawulire gakole buli kimu. Justine Katantazi poliisi yajja ne mulimbalimba nti bali mu investigations. Wenjogerera Justine Katantazi omuzimu gwase ne gukuba abooluganda ne gwogera nti bantuka, ne gwogera nti bansitira mu kifo bwekiti ne bwekiti. Era Justine Katantazi bwe wategedde nti abaffamire bategedde oli mu lukwe lw'okutta Lawrence Kakooza, n'oweereza abasajja bo abakola missoni ab'enjawulo okutiisatiisa omu ku bajjajja b'omugenzi. Omuzeeyi ne mumugulira kilo za sukaali n'ebintu ebirala nga mwefuula ababuyabuya. Justine Katantazi kankwabye kubanga njagala okukutegeeza Justine Katantazi. Nnyabo Justine Katantazi watta Lawrence Kakooza n'olowooza buli kimu kiwedde. Ebyobugagga bye wano n'ofuna abanyamulenge banno ne mudda mu kweyagala. Era ne mugenda ne mukola sipate ne munywa omwenge ne weeyagala mukadde wange. Kati ensi kekutegeere kubanga obutambi mbuyina na buli kimu ky'oliko. Justine Katantazi ogenda kutya ensi. Ntandise ntya. Mwana muwala ono Justine Katantazi najja ne mubalaga bwe yagenda n'akola omukolo ogwo
nga basanyuka olw'okufa kwa Kakooza n'emikwano gye egy'enjawulo. Bangi ne mulowooza nti ndi mukusaaga. Omukyalo ono ne bazina amazina gaabwe nga mission ewedde. Mukwano gwange ogenda kwewuunya ensi, ogenda kutya ensi. Omukyalo oyo mumulaba mu kwekaza okwo, kati kambawe amawulire amalala mugenda kwewuunya. Era abazadde mutuule ku vidiyo, bawala bammwe mubawooninge kubanga ne batabani bammwe, kubanga we tulaga si wangu. Justin Katantazi bwe yategedde nti mumiransanafu kwataganye ne bannamateeka n'abafamire mu ggwanga erya United Kingdom okulaba nga tumuggulako emisango, era bwe yakirabye ng'obubaka bwenjogedde butambudde bayiro ku nsita ya bbaawe, omukyalo ono olw'okuba nti tagiisa busera oba tebumwokya, n'agenda n'akwatagana omukyala gwe bamuyita Patience Atwaire, akola ne BBC News Kampala. Pulisira Byarwanga ye yamukonekitinseko omu ku banyambi abakolera BBC. Ne muvaayo ne mwagala okubuzaabuza. Pulisira Byarwanga yamuwadde mu meeting n'agamba tukyuse erinnya lya bbaawo. Lawrence Kakooza yagendera mu mannya aga Robert Kaweesa bwe yali agenda e UK. Era mu UK amanya Lawrence Kakooza ge yakozesa ku bipapula kuliko Robert Kaweesa kubanga teyasoma. Naye mwagenze ne mufuna UBC, njala mutunule bulungi. UBC, amawulire ga UBC, omukyala gwe bayita Patience Atuhaire, nga mwagala okubuzaabuza ekifaananyi n'enfa ya Kakooza. Mukyala gwe bw'atuuse ku BBC n'osaba kuwandikira story kubanga wakitegedde mu bwongo bwo nti omusango gwe wakola ono omwami abadde UK citizen, era ng'olina okulongoosa ekifaananyi kubanga tuli mu mbeera egenda okujjayo, kubanga oli ne banyampions n'abo bonna. Wuliriza emboozi, wuliriza omukyalo ono okumanya tagiisa busera bumwokya bw'anaaba. Omukyalo ono njagala owulirize bwe yagenze ku BBC, era ne emboozi eno nesasulwa okubuzaabuza. Bawandiise bwe bati: Mr. Kaweesi jumped into a when his son got into trouble in the River Nile. Bawandiise River Nile. A newlywed father is missing in Uganda. Bawandiise nti taata eyakawasa abuze mu Uganda, abuze after trying to save his son who got into difficulty in the River Nile, ng'alemereddwa okulaba mutabani we eyali mu mugga ogwa River Nile. Robert Kaweesa, wanamanya bataddewo Robert Kaweesa, gali ge yakozesa ku bipapula. 48 from Brinkman was with his wife Justin Katantazi. Owulira amanya Justin Katantazi, awo sazaawo Justin Katantazi, erinnya Katantazi nzija. And therefore children, kubana abaana abo bwe mbagamba, Kakooza amwinamu omwana omu, abalaba abanyamulenge, n'oyo omu bagenda DNA zigenda kulaga birala. Wuliriza, Justin Katantazi and therefore children, and staying in a lodge on the banks of the river in Pakwach. His 12-year-old son went swimming in the river. Omwana we omyaka 12 yagenda n'awuga mu mazzi n'afuna obuzibu. Taata we n'abuuka n'agwa mu mazzi okumutaasa. The boy was rescued by standards, but Mr. Kaweesa was missing. Mu police, nebaga police said, ng'omulenzi oyo waliwo abaali bayimiridde ku lukalu ne bamutaasa. Bali mu kukyusa statement, si kye baayogera mu kusooka. Wano bakisasudde omuwala gweta Patience Atwaire owa BBC okusaanyawo kino. Mrs. Katantazi confirmed to the BBC
husband a UK citizen awo ka sharing a UK citizen kubona abadde UK citizen kati essaawa zino awulira obuzito ali mu kusasula mawulire bakole sitole ku nfa naye nga tulina proof ne evidence gye tugenda okwogera mu lunyaanyimbe ensi egitegere togenda kubeera katantazi wallahi billahi okudda ku bbeere lya mmange Getruda Namwebe togenda kudda mu UK otambule wulira Mrs. Katantazi confirmed to the BBC husband a UK citizen of Ugandan origin who works as a refrigeration contractor. Omusajja ono abadde alina ssente ng'alinga yinginiya contractor w'amaanyi. Era agambye she also confirmed they had married in Uganda in early August. Ne bannaye mukyala Katantazi. Era amawulire ge gano ne baleeta ekifaananyi okiraba BBC kambasikire muyinza okulooza byakusaaga mmwe aba BBC simanyi gwe mukolera ab'e Uganda Patience yiiyo nga bamuwadde ssente abusebuse enfa ya muganda wange Kakooza Katantazi Justin sheyalinga message mbawe amawulire mukwano gwange abafute beefiira era bajjajjaffe baakigera ne bagamba omufute yeefiira omusimu gwa Kakooza gwakomyewo omusimu gwa Kakooza gwakomyewo Katantazi Justin oli munyamulenge ne bwogenda n'osamira ne bwogenda n'omulambo ne mukukola buli kimu ne mugaana abafamire okugunaaza ne mukola buli kyabugwaga wallahi wano mu Buganda bajjajjaffe nabo tebatudde Justin Katantazi omukyalo omunyamulenge njagala okugamba ebigambo bino omusimu gwa bbaawo gwakubye omu ku Baganda ne gujja ne gwogera ebigambo bino ate ffe wano mu Buganda tetwefiira bw'oyinza okulowooza bw'amala okutta Lawrence Kakooza nolowooza buli kimu kiwedde ani akulimba kankuweme mukazi gwe oli mu kubuzaabuza oli mu kukyusa bya bugagga bya Kakooza kyova olaba wasasudde obuwulire buno okulaba mbalage nti Kakooza enfa gye yafaamu naye njagala bannayuganda mwenna abali eyo omusimu gwa Kakooza gwasse ne gukuba wa famire ne gwogera buli kimu ekiriwo ne gugamba wuliriza bulungi kubanga wano wetugenda okutegeerera omusimu ne gujja omusimu bwe gwatuuse babadde abafamire kubanga abafamire bulijjo beebuuza taata yabagamba taata waliwo taata omuto nabagamba mumuleke bwe tuwulira information eva ku social media n'amawulire ge tufuna kirabika omwana waffe yattibwa taata ng'omusajja mukulu ne yeetambulirako ne muzeeyi ne bamugamba kola kino poliisi ya Uganda baagiwa ssente nedda mu kwebuzaabuza Kakooza omulambo gwe poliisi mwaliwo nga mukuuma ne mutagulaga bafamire abafamire ne bajja ne bawugulawo omusango ku poliisi emu mu bitundu gye yafiira ne basaba omulambo gugibweyo mu ntaana gukeberwe poliisi ne mwebuzaabuza ne bagamba beemulugunya ku neeyisa omukyala gye yeeyisaamu mu kufa kati omulambo ne mulowooza buli kimu kiwedde ne mulya ssente zammwe omunyamulenge ye n'alinnya ennyonyi n'agende bwenu omusimu gwagambye eki Kakooza weebale butasirika Kakooza weebale butasirika Kakooza tukulwanidde nze nali sikumanyi Kakooza amasanyu ge walaga ku mbaga yo n'engeri gy'obadde oyambamu abataka y'ensonga lwaki isookuwa eddakiika zino n'enkukolako investigation drolines n'enzigamba njagala amawulire njagala ensonga omusajja oyo alina okufuna obwenkanyi kubanga wazimba n'ekereziya kati vidiyo etandise omusimu bwe gwazze ne gukuba owooluganda lwa Kakooza ne gugamba Justin Katantazi yanzita ne gugamba Justin Katantazi yaleeta abasajja ne bantuka era ne gugamba gye mwansiika waliwo ebintu bye bansiika nabyo mu kesi
uliriza katantazi mwakwata omubiri gw'omugenzi nga mumaze omutuga ne mumutwala ne mumukolako emikolo era kakooza mu ntaana mwali mu sanduuko mwali waliwo ebitundu by'atalina mwabiteekawa kyakubiri wajja n'olimba ensi nti abaana be wasimbawo bakakooza kubanga yali musajja wa kisa n'agamba tukuze abaana be yakusanga nabo abo abaana abana wabazaala mu bwenzi kakooza yakusanga nabo bano abakyala abanyamulenge be mulaba missoni ze babadde kutta bagagga mu UK kati anoonya mugagga mulala amumalewo era omukyala oyo okumanya muyaaye mufere eyeetaaga okukyawa omusajja ne mumusalako obusajja bwe kakooza ne mumusalako obusajja bwe okumanya omukyala oyo mubi yeetaaga okukyawa n'amalalo g'abajjajjaabe gye baagaziika e Rwanda tugende tugasaanyeewo kakooza Lawrence wallahi yakukolera embaga matiribona mukyala gwe n'otuuka ekiseera ne mukwata kakooza ne mumunyola ensingo ya Rabbi Mukama tusaasire Mukama tusaasire omuzimu gwayogedde bye gwayogedde naye njagala kubategeeza poliisi muli mu kubuzaabuza babagamba bajjeyo omulambo baddemu bakole postmortem report mwagaana abafamire ne basiika omwana waabwe nga tebamulabyeko yadde omuyisaako akagogo olw'okuba poliisi omukyalo ono yabawa ekyoja mu miro era we twogera keesi eyaggulwawo mutandise ojjikira omukyalo ono ajooga yaweereza bukiro bwa sukali n'akatooke mubaweereze jajja ali mu UK ali mu kutrayinga kukyusa bintu byakakooza era Justin Katantazi njagala kutegeeza munyamulenge gwe wonna wooli tetugenda kunyigira ku liiso ngenda kusindika ekibinja ky'abalwanyi abagenda weeyukka okulabisa bekalakaase kubanga tukooye okutta abaana baffe omukyalo ono mulambo n'ogukola bino wammanga baawo